abawagizi bo bagala okumanya otambuliddeko wana webbanga lyomaze ebweru waliwo abali ekyazanga eyo munda kibakakatako mu banyonyola kuba mulina internet sho yabadde etya temwagirabye principal naye totuvuga speed internet namwe kati nina kubanga nyinyonera nsonga ndala nnyo sho mwagirabye gyembadde muwolabyeyo obadde oludda nti okuyimbira abantu kyova olaba tukubuuza wabadde otya experience nabadde ebungereza nakoze concert then after that nabadde ne address mu parliament ebungereza then on my way back mpitidde kule Nairobi nabadde ne meeting ezinjawulo most importantly nabadde nzikulaba Honorable Segenyo omusanze ali atya ali bulungi nnyo okusinga bwe yali ongera omusabira ali strong yetambuza kati yeka atambula ku compound edwaliro appetite yongedde ataddeko ne ku mubiri okusinziira we yali so asanyusa nnyo okusinziira we yali ofunyeko omukisa okwogerako n'abasawo ne bakubuulira ki kye ba diagonizinga bonga sobola kuddaano kunyonyola kikimutawaanya naye fena tumanyi nti onagosegirinya tali bulungi tabadde bulungi emyezi kati enaawo kyagava mukomera naye mukama mulungi nti ateredde muko so suubira nti atajja kwongera okutegera twongere omusalira waliwo abali boogera ebigambo bingi nnyo togenze mulabako tomanyi na gyali njagala nnyo ne twogera ku bintu ebyamagezi twogere ku mbeera y'abayimbi abagenda e Saudi Arabia ne bakwatibwa ensonga eno ogyogerako kibazze bagenda bawekipenda n'abala nefutaza abadde mukomera alabye omupostinze n'omupostinze kyensobola okumanya nti bamutadde so omuntu yena bw'aba mu buzibu mba njagala netumuwagira netumuyamba n'abuvaamu netuyambagana kuba ensi kuyambagana enkya mukolo gwa chairman Nyanzi weteeseteese otya owulira otya ambi twazigolodde dda era nange nkeramu eklesiya Nyanzi naye ayambala akaweeta akawulire nga bwe kanyuma Nyanzi atugambye nti n'emyaka 23 naye obadde tomu advisinga kutwala bintu mu nkola eri eyamwe gye mwatwala n'agamba obadde omukotogera twamufunye ku interview n'agamba baba wange mukulu wange enyonyi enkulu yeyigiriza nti okubuuka next question please mukanisa ogenda baani baba n'ebitiibwa temumbuuza bingi nnyo nammwe ebyakanisa mugenda kubeera mu kanisa mujje muna munyumirwe tebabayise kumba twabadde tukusuubira ku makya ya nabadde nyina kujja ku makya naye nga nyina nga bwe mwalabye nga nyina okugenda nendaba muganda wange negosegirinya nga tenyina ne meetings ez'enjawulo naye era ntuusinze muntu y'omu principal oli muyimbi wotabadde munaye ssente ezavaayo ebiliyoni ezo oyinza zyogerako ki njagala nnyo obudde bwange naddala nga butono ne mbuwa ensonga enkulu Can you talk about the entertainment industry ogiraboti at the moment? I'm the president of the Republic of Uganda, so it is cheating the rest of Ugandans to ask me only about the entertainment industry. I gave the whole weekend to the entertainment industry. Now we have to deal with other issues. Thank you very much and good night. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ati ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.
Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalook ng'omuntu wo ina mukaabira jangu bakukaabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obeesiga wamma ebizibu by'omu maka obiira obigonjodde mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajaani gaffe agatalina wadde obulabe omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nti tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City ate teweerabira tukola ne delivery kola order yo package yo tugikuleetera awo kumanya ebisingawo tukubire noti 744271 jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.